Bryan White ebyaddala yatta omuntu ekyo kyekyo taina ate obadde kati kiki yali mu kooti naawe ekiriwa kooti nabakimugambe labano kati ye by the way ag'omuntu bogagamba bamututte luzira mbu bamuzize waka ne balinda abamawulire ne bavaawo bunaabantu omulamuzi n'agamba oyo musiru mumuzzi ne bamuzza naga kusomera omusango gwa first degree murder ogw'okutta omuwala gende luzira paka ina kukimanya yageza atambula anti bamukomezaawo nga gwawoggana talabawo kamera ne omulamuzi n'amutunda bwati namuga kamera teziriwo ssebo kati yogera bulungi bamuzizza omulamuzi ng'ali bwati namuga sa kamera teziriwo kati tuula wali bulungi era bwe yayimusiza bwati omutwe ng'alaba ekooti mulimu omulamuzi abapoliisi ne interpreter namugamba ngambye tuula bulungi wototuula wali ku ntebe tugenda kuyimusa batugamba mbu Bryan White yayimuse n'atuula wali n'atambula ku bino ebigere bya omulamuzi yamugambye yimuka otuule wali kusomera omusango abamawulire tebaliwo katuli aba bano bakuleese no ne interpreter kati oli katemba ogwo badde otadde mujjewo yimuka ku mufaliso otuule wali. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMUDAANSWER ku +1 647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. yalajjanye era n'alajjanira Bobi Wine aveeyo amuyambe. Mkwenda chika mmeko kusikia no kusikia
ebigambo ng'ebyo Kakalaamu Kyagulanyi Nyambe Mama Jango Seven what was asudde bazadde bawulira oluyitale I mean Oluganda baba mbadde manya abadde alina bagamba mu luyitale bawulire bulungi yatukoze bubi nnyo Bryan White yandigambye bazadde be mu luyitale ne bakomawo mu Latin by the way no Latin lulinga olaba nga osoma Oluganda webalukuwa bati okusoma osobola okusoma abantu balowooza nti oyogera Latin nga oluli bwe luti ng'osoma wowe omanya osoma Oluganda osobola oddusoma kaakati ebya Bryan White ne waanaateekawo katemba oyo omusango tegusobola kuvaawo. That is the thing. Bulumi oyo yabadde katemba. Kakati oba tolabanko kandolindoli Bryan White yatukomezaawo akandolindoli super ako kewalabye okitegedde kagamba let me tell you Bryan White ye muntu ojuka kye nagamba ekintu kye bayita missed opportunity ne misused privilege. Kakalaamu bw'okola ensobi emu esoosa abazungu abo bagamba eba nsobi it's a mistake ate bw'ogiddiŋŋana bw'ogiddamu tokimanyi singa oyita wano ne weekoona omuzungu alaba nti nno eyo nsobi nze abadde takimanyi bambi yeekoonye kati n'okomawo ogwokubiri ewantu ewamu kati either ogwokubiri oba ogwokusatu oba musiru okitegede kyenkugamba Bryan White yaweebwa omukisa kikye nagamba nti abantu amu babonaabona mu nsi because waliwo opportunity eyabayitako missed opportunity oba misused privilege nga tebalina White yaweebwa omukisa n'agukozesa bubi tegwamuyitako yaweebwa omukisa n'asiriwalya ne ku bannayuganda bagamba nti nno bazadde bange bayitale kaga bannayuganda ne bakkiriza ekyo nti yafuna opportunity esiriwalira ku bannayuganda ne bakkiriza sente yazijjawa yonna gye yazijja najja naye Kakalaamu era ng'abasiru kyova olaba Kakalaamu waliwo abantu abamu abasekerera amawanga amalala Kakalaamu olaba abantu abamu abawestana bafunye sente mu ngeri gye bazifunyemu ne bagenda ne batunulira abantu avudde mu sento oba abakulidde mu sento ne baseka lumu batunyumiza Sudiru yali mu jamu bwati kakati Bryan White najja n'avuga emmotoka yavuga one way kati wavuga one way n'asiba eziva eri nga yayinako obugombe ayina abamagye bitya kakati Sudiru gwe yali naye kyava mubuuza oyo yaani ng'atadde bwati endabirwamu ali muli onamga oyo mugagga wa mu kibuga kwe mugagga wa mu kibuga Sudiru abuuza ono mugagga wa mu kibuga yaani nti bamuyita Bryan White kati Sudiru n'asiriikirira nga mu bagagga baamanyi tamuulirangako n'abuuza ono nti ayina bizimbe bimeka mu Kampala nga Sudiru just abuuza ti omugagga n'ava e Kampala nga simumanyi ayina bizimbe ki e Kampala nga ayagala kumanya erinnya ly'oŋŋambye kale wemba siritegedde ŋŋamba nti yenna yinna bukeera ntegeere we baagamba ono n'amugamba wabula talina kizimbe nti n'emunyonyi apangisaayo waali Sudiru yakola bwati yagamba mwisudiru oyogerera ddala Oluganda alinga Kaalimu byenkuga byali mu Luganda yagamba nti bannayuganda bali fane ozijjeku kyetubaddeko nongawe kyogala talina kizimbe yo yasibye wanu ng'omusajja Sudiru ali mu jjaamu olaba ekkuba erigenda eri ku Kabira kati muvudde wano ebayita Kamoocha bikoze bitya kati wali wakutte ye yajja n'akuba Kamoocha eri olaba ziri eziva eri yavuga kati yali agenda Kabira Country Club ye ng'agenda kweta bwati bagenda wonna omusajja ali mu jjaamu wonna wuwe yeewuunya ono okugenda ziri ne bazita kati n'abasitaaka nga tasobola kweyongerayo
kubanga jukira waliwo akagulu mutosola nga tasola ate kuveeri gyasibidde emmotoka kudde eno olaba nga ovudde kama okyoddeeri nga ku ssomero wote awo oba kukira poliisi oyambuke kabira kati nga tosola kuveeri kudde eno yazisiba obusiru ng'ali n'ab'amagye ageni bonna ne basiriwolera bati kati biliyoni yabuuza oyo yaani ono gwe yali naye namuga oyo mugagga kyokka singa nno okugamba gwe yali naye mu mmotoka obujja yamugamba kikuwa kyakuyiga ki kwe kufuna opportunity n'ogikozesa bubi kakalaamu ekyo ekintu nze kinkanga nti omuntu ofunye omukisa n'ogukozesa bubi ye Bryan era Bryan tugenda musomako mu byafaayo education system weriba ekyuse olaba the rise and fall ne basoma kuba maumawu bitya wetuba tuyigiriza abaana Napoleon Bonaparte we bali babayigiriza abaana baffe nga tulese subject z'obuliwo manya abakyayina balina subjects so basoma nga sibya history nnyo biliwo nga basoma ku bantu French Revolution Queen Marie Antoinette bakatulekeremu ako bakatulekeremu anti kakati Bryan White bagenda kusikira obusiru mu bino nga be bagezaako okubuulira abaana baabwe temubanga nga ba Bryan White mifecho bagamba nti mubenga nga ba Bryan White bagenda kubuulira abaana baffe nti temubanga nga ba Bryan White okimanyi nti nno tuli mu space of 5 years or 6 kino okutuukawo gwe noŋŋamba 7 gwe noŋŋamba Bryan White ozze and it is very funny Mike Ezira najja nga gwoli mugagga nolaba byatuuka ku Mike Ezira yagwatya Kenya anti bana Kenya bamukwata no ali mukomera nakati gwe tanti Uganda esiba Kenya esiba yabba yafera muganda wange bana Kenya bamukwata nga afeze ne bamusimba mukomera mukoti ne bamusalira oba bamusalira myaka emeka Mike Ezira ali mukomera Kenya kati Bryan White ozze nze kindeewunsa ku baana bano be bawana ddala abakulidde mu Buganda not necessarily nti Baganda abakulidde mu Buganda bwe babawa ssente zino n'okukola bye babagambye okukola bagenda ne balowooza nti bafuuse baana ba Museveni actually oba Baganda be Baganda ba Museveni bye babeekukuutirizaako nabo bansobiri bo baagala kutaala Baganda ba Museveni abo abatototo abo banziri abo siba anti kakati mmwe mubayi ng'ovuddeko n'obbapima ng'ovuddeko n'obbapima mwe mugamba nti Abaganda ba Museveni ne si Baganda ebya ddala kubanga sodo gwe anti kyenkunnyonnyodde Baganda be sodo weebuuzeeko sodo lwaki emyaka gyonna sodo yali avuga primo n'avuga waliwo ekimotoka ekikadde kyafunaawo nga nno atusanga eri wadde ekikananula nga be bafuba otunyonyo no Muganda wa Museveni abali abo badeshi deshi nga Bambi yagiraawo kati jukira tuneesaawo mmotoka kati nga Bambi deshi ga bunene abagagga abeeraawo jukira waliwo ebbala bannange no Muganda wa Museveni yamutadde ate n'agaggawula bw'ati ngani agaggawala deshi omumanyi gwe ngamba sodo kuba ogamba yavuganga ekimotoka ekikadde sodo yagaggawala biriwa kalina birubi yagagga nigwe muganda wange aba abaana era kyovola banzeire ku lw'obukkakkamu bwe kyovola baali awo yali mu ddiiru ezo oyagala kulaba Museveni kati awo mukulaba Museveni we kati kankubulire ngenda kugamba okimanyi nti bbala mugagga nnyo okusinga Abaganda ba Museveni abo bbala mugagga nnyo goloza lwaki era omuntu yadda mu kibuloka n'ebbala mu kyakuba yinziire tewali awo kati olina kwebuuza bwebuuza nti Baganda ba Museveni lwaki genosale ali eri mambuka almost baira wenze nkyogera nga asaga but nkitegeeza ku sale ne Museveni kuliko president ng'omu vice wa munne kwaba aba era kyovola Museveni aga ekyo mugende mulabe sale kasitsala nalabako oyo omusajja permanent secretary ng'afuuka permanent secretary bwati nga bamufuuliraawo yennyonnyola ekintu mu covid oyo omusajja ngobi oyo musiranga musajja bannaye mugezi byonna byeyannyonnyola awo baleeta
ono no msale betwali naye mu PRS oyo ngobi afuuka permanent secretary minister of finance nga oli omusajja amuyita batya eyafa yali aganiddeko Keith Mukakani kisimanyi kandichi bamukubire ne salesi yakuba yagamba mukubire Keith ave mu office ono atandika ku Monday fenane tusirikira ne bakubira Keith naddamu nakuba essimu ono najja nakubona akamanaga Keith mumugamba ave mu office kale give me let me talk to him Keith no gamba ki yeah Monday no bagamba oli kozi ngobi gwane linye ddala namuga Jonathan ngobi yeah it's coming on Monday it's starting on Monday Kenneth oyo abuuza ku simu byekugamba gyobuuza ragadi abuuza gwenze mbaddeko mu bintu Katonda nga nnyambye okutula mu bintu nalabanga bagoba Keith nga tuli awo ne Keith n'agamba sivaawo ngagamba sale namugamba if you want sigaze office awo oli netu instrument zonna zivuddewo Keith yaganda mu office ngobi ne bamugamba you go ku Ministry of Finance bagikuwa office bajje byonna ngobi bagoba omusajja n'aganya mu office omwezi ngogu nga buli ne minister bagenda wangu Keith yagenda okulaba nga useless kubayeka kati olaba kyenkuga nagamba abantu ku genocide ne Museveni kuliko president omu vice wa mune kati kankubulye nze kubye nalabanga Museveni ye vice wa Sale nze nganze okimanyi nti no cabinet evaawo cabinet Sale olabaawo cabinet evaawo kati nze kati osegere kyengamba kati tuli ku Bryan White kati Bryan White yafuna omukisa omanyi yali tuyise kubanze ile nti kuba bano baganda ba Museveni bigambo nti genocide bagamba nti muganda wa Museveni it makes sense katika yes European Union yasituka negende wa genocide nga ba complaininga ku Muhozi sale nagamba bwata banaye kamba bude ngena mugamba ko nejasira kuba simeja nakola kati ekibuzo baite bagenda wa Museveni ne bajja wa Sale atera kuyaddamu otegede guche mugambi tebagenda wa Museveni otegera kyenkubuuza lwaki European Union yagenda wa Sale tegere bintu ebi Uganda waliwo president atuule ewantu waliwo najja okulayira awo ekyo kimwe ekyokubiri ekyokubiri kino ngenda kikulekera kyabuziba lwaki bagenda wa Sale abagambire ku bracket son omwana ayitibwa Muhozi okategedde kati naye kati nga ekyo tukimaze tunome kigenda wala tuzze kunzeire banzeire teri kubonna tekuli alina office neji kati gwegenda kugamba lwaki kwaba abasatu kuliko yali avuga emmotoka enkadde kwaba abasatu kuliko omwe yabonyabonya Museveni nga buli dakiika yamuwaabira ye yali dalinga oyo Sodo nga buli lunaku alina okuwaaba ne bakuba Museveni engolo nga buli lunaku yewaka kati amusasuza ku mmotoka entuli gundi omanyi lwaki kuteesa fetwali eri ku gundi yali wa Sodo nga ndi ku mwala wa kuteesa gwomanyi meeting yali wali Samu kuteesa ebyama byonna yabikuba wali fenene tugwe eddalu gwomanyi Samu kuteesa ekintu kyayogera mu Lunyankole ne tutya n'okutya era ne we nategeerera nti bino ebintu biwanvuye ne mmanya lwaki Sodo avuga emmotoka nkadde lwaki banzeire babulooka era Museveni agamba Sodo tivaamu teyaddamu tambula va wano kati abamu no kati Sodo alinga woolaba full figure wagamba yazaala Museveni kati abantu abamu bamuganda wa Museveni kweyita chenjaga kubanga kati tukaddiye tulina okugamba abantu bakole ki bakitegeere era osanga nzeire n'omuwa ssente z'ekintu nekitaguka omunenyanga mpola kubanga bannange Bryan yanoonya Museveni kati kale gwe kankubulire okimanyi nti osobola okuyita ewa Balamu
Nola mangu Museveni noite wa sodo nola wa Museveni mwako ogujja Wala bala mjata kulopa jata kuswaza anti nje nkugambye anti kati bala mu bintu yabiteekamu n'eddogo okitegera ekintu ekyo nze nasooka okulabula abantu okubabuusa nti si munyolo bali balowooza nti nimba kakati gwe kankubuulire Bryan White ye muntu Bannayuganda bayige yonna mu nsi gy'oli misused privilege Katonda asobola okuwa omukisa nkubuulira ebyaddala kakalaamu omukisa ogwo n'ogusuba kati kankuwa ekyokulabirako kisolo kuffe ibbula kakalaamu nange ne producer oli gwe tutategeera kati baatugamba bwe bati omusajja omu yaŋŋamba bwe nali n'ekyanga kudda ewaffe nange akakati kaye kakiri bwe kiti kati omwana wo ogenda mugamba oti kati singa mu myaka 7-10 omwana wo ng'atuddawo ng'otudde wali naŋŋamba omanye omwana wo mujja kuyombayo ekibuuzo kimu omwana agambe naye toli taata wa ddala akantu akatono bwe kati akaali akogumiikiriza ne kakulema tola nti wano owaana viepena asituka wali ng'agamba nga kakulemye naga kakati kyogamba singa wagumiikiriza wandifudde oyo amala obbiŋŋamba vice chancellor Victoria University nanga Scarborough nabeerayo wisdom nawulidde bagamba osula ku street akukyere yaŋŋamba kaye nkusabira nkuwegayiridde funa empapula omala ozifuna jangu obeere Rwanda paka woolitegeera ng'ozifunye ng'obadde Rwanda w'emyaka nga 2 ddayo otegere kyengugamba kati kubanga akugamba no dokita mwogedde kwegamba because my friend naŋŋamba yes gwe kati omanyi nti dokita oyo kyamutwala yabiwulirabuulizi okukuba essimu naŋŋamba manyi first of all manyi kyekitegeeza okubeerawo ng'otandika obulamu ne byoyitamu but kola ki kati nkugambye misused privilege ne missed opportunity gundi ani Bryan White bagenda musomako ng'omusajja nga bamugezaako nti tobanga nga Bryan White ekyo kimu kati tuzze ku kikola kya Bryan White yasali kyagulanyi nzija ku ekyo kakalaamu twagamba abantu Katonda nze mwebaza omanyi abantu amu wetwogera ku bubweni balowooza tumwesibako bwesibe kakalaamu abamu abaakajja balowooza tukola ki kale nagambye ekifaananyi ky'omusingi gyekiri ku Facebook page yange esakozesa ku chansi yange ebiseera olaba interview gye yakoleramu n'agamba nti kakalaamu ezitakuwa makulu ensonga ezitalina makulu siziwa makulu era gwali gwa Bryan White nafubutuke ne mubuuza ekibuuzo eri omwali ku mazzi twali wano ate twali ku people power yakatandikaawo yafubutukeeyo Bryan White amaze tusigasiga egundi awo ogamba bwe mubuuza kino Bryan White n'awulira nga bamuzzeemu lazima bantu nze nno nzijukira luno Isimaro yagamba nti Bobi Wine era yayogedde kakalaamu naye naati okwogera ku linnya olwo baali baase luvannyuma nga nkubye emmeeza olwo okumpita olwo nga banfubutudde mu dduwa ya Segirinya egundi naye naawe obonyeebonye baatuteekako nze ne Kezi baatukwata bwe bati okumanya twali bwe tuti ne Kezi batuyise tugenda mu dduwa nga tugamba principal agenda beerayo nga tugenda ekawempeeyo gye basikira paani oba ye musiika paani gye baali bategekedde edduwa nga omusajja atuuka naga ebisikuiti ojja mwagala bamunangira bulangizi batandika okusaala bwe bati nze ne Kezi ng'omutima gwaffe gutugamba ayina okukola interview nga tusembera nyendo omanyi edi mutoluusa alimu oluntu lwenkwenkwe mwamunyonyodde yasirise edi muto twamunyonyola kati yali yatulabye ng'alabira mwagala kantu buli omu amulinako akakuku nze ng'agamba ndowooza mbira nnyo neisima kati Kezi ndowooza nga yereganye mu busuuti bwe nga ayogera ebitaku kati batumanyi bakola bwe bati era yagamba bwati namukwatiriza ngo mumwagusonga bwati kasaya kola bwati kagalo gayo bitashira ku security kali akaina akafuba bwe kati kasajja
nakagira muno akasajja akateka tuliko mwe kola mwezi akaliweka akaliweka dinga bado takataka sajja na uli lango mutima gumvuddemu paka kuvaawo kati no mulango gwenda gukubira mu interview kitovu yanyukira ya ngamba nedda bannange batu insizza bubi nenjogera kati awo selected Devina akubira na ngamba tebasobola kuyisa buye batyo jangu ebusaabala olabo omukulu ngenzira ku mutto ne bagamba nti kakala mutto siyali asaba batelimu yamaliriza nsembeza n'engamba omusajja yina amanya polisi omusajja ono abadde pinga ebbali awo byonna ne biggwawo so osuka kukaya namuko era mubadde mwogera ku Shalom ayinza okubanga mu kisa omubi ayinza ofuniramu ekirungi bana mchunga kakalamu chobola nti Devi yakubira ekizibu kyalina yabo tebajja bakubira alina mujasti walukiro malala ago balowooza batuuse anti abeera n'omuyimbi n'agamba banange nyina nagwa anya wale baddeko n'omukazi n'omuwala ng'omukwana naye nga watuka eri wali omuyimbi nga gwamu awonze bwenkoba n'omuntu engeri gy'obuyayana mwenjalayo n'omuntu nedda kati kakalamu twali wano neŋŋamba abantu ekirungi kooti yazzeemu ku magezi kakalamu ebyaddala ensi yakuba Bryan White n'atakikkiriza kakalamu nammwe abatulaba ensi bw'ekkubanga kkiriza nze nayiga okukkiriza n'okuba contented ebintu bibiri mamange byaŋŋamba contentment era nze kakalamu tolaba vyepena omanyi lwaki ngaye nti okuwerekera nze nina ekintu nti si competinga na muntu I just celebrate. Thank you very much. Kakalamu omanyi nti nalaba Bugembe ng'ayimuka nga tumulaba bwetiti nga tusala n'osaaga nga ffe bajja okujjako simanya ebintu simanya bitwala nga ffe netusoma simanyi Bugembe twatandika omuyita pastor simanya oba ennankula bwe bwe yasooka Bugembe ne tumulaba nga tumunyooma nga tuga musajja wuyo yazze twekweka azze okukima ebintu ng'olwo tumulaba tulina okwekoka kati ate ng'osobola okudduka eri weekweke omusajja n'ayita emmaanyi wegamba pakalumu wetwagamba naye tugende w'omusajja ono gy'atujja ebintu olaba musiraamu akkiriza okutangira kwe Bugembe Bugembe akusingako obubi we yaliko ne tugamba omusajja ono tugamba atwala ebintu byaffe simanyi bye tulina bye tutayagala buli nnaku ajja tugende tulale kyaki gy'aliko nga tumugoberera omanyi kyaki ebyali nga tulowooza nti kyaki omanyi ekyali mu kyaki nga bavyepena be balimu nga kyaki ejjudde baana bato ate ne bakuŋŋaanyiza we nankula bayita buyisi ne bayimba nebya siriyasi ng'omusajja Bugembe ali siriyasi ne tugamba muzeeyi yeno kyaki ng'aliwo babufoomu obwo bubiri twatandika gamba oyo omusajja abajjako olunaku bwe luti temukoka nekyegeza kugamba ne tulaba Bugembe lumu tugenda waliwo yatutwala oba ye yali ani bannange waliyo kyaki eyo tugende eyo simanyi waliyo byokuyamba of course twasulanga mostel naye nga naffe tetuba na byakkola tugenda batukkiriza eyo emmanga tusanga omusajja tuga si ono omusajja asomba ebintu atulese oba mukwano gwabalyani ate nga tetusobola kuva eyo wansi mu kitogo oba yeeyo nze sibujjukira ne twagala okuddukayo nga kiwempe simanyi butya tuga omusajja gwotulese twamwekwekata Bugembe n'ava eyo nga tumulaba naddamu olaba Bugembe nga ate nze yali amwekweka ng'olooza sinze njagala ate kano wakali interesting baba gwenzekuga kati mulaba nali nzize omanyi kati nga oluusi wenneebowa noonya church weekend ngende ewa Ssenfuma baaniriza omuntu okujja okuyimba ndibwe nti ku UCC
kati musumba semmaniriza bitya kati nale ndiddoba okujja mu church nga bagamba nti twalinza omuyimbi wa Akabe akalinyenyenyolo pasa Senyongo wa Top TV simanyi mbu amulinyisiza wa mutute South Africa ngeo nakwezo kikuru nnyo ate kati kikuru okujjako ku maafu America kakati muna waliwo nno neyangamba mbu kyenjogera nkyogera bubi mbu America yiwe wasoma kyenkana ki kati munange baniriza omusajja ng'omusajja mbu yawangula emmotoka simanyi ku topu simanyi ava South Africa ng'omusajja akuba ennanga nti ebintu bya Mukama bibuzaabuza nga si recording aluyimba ng'akuba ennanga ekya kyonna tegudde eddalo omusajja ono gwe twekwekanga yasudde abantu eddalo eyatulaga obwana bwasumba naye ekyakyonnemuwa ssente ekibbo kijjone omusajja bannanga ono gwe twekwetanga ekibbo kijjudde singa namwesibako kati awo bwe ndaba abamuwa ssente ojjukira kiri kye nayogera babiri nze okunga mu kyaki kati nze bwe nalabira tyono omusajja olaba n'abalokole bamuwa ssente bati n'abakwatako bwati ono omusajja alinamu ezange tulina mujja wano kati n'ekirala ekyankwatako nti kati omanye kyaki abantu abo baali bazibu ng'okuyimuka kati ebiseera ebyo ku biseera bino ng'ekyaki z'abalokole oli okukwata bwati akuba ssente ng'oli muyimbi next to impossible kizibu niŋŋamba mune ekyali kizibu ng'olina mbu oyimbira Yesu bwerere oba bitya kati ye yayikuba bukubi nnanga simanyi bibuzaabuza nze mbu olaba musumba Senyonga nanteeka nze mu nnyonyi erwewe kati ng'akuba nnanga ennyonyi nembeera mu nnyonyi kaakati nembeera mu nnyonyi ng'ekibbo kijjula ne ŋŋamba ono omusajja olaba bano abalokole eki ekibbo kyajjula ate nga bali abalokole baawali bazibu kati ne ŋŋamba kati omusajja ono kati jjukira ffe nga tukuba eri ebidomo ne ŋŋamba omusajja ono olaba addidde bano abalokole byayimba nebibakwatako bwe musitula ne mutwala mu bali abatamiivu n'ayimba kati olwo nga batubuulira enjiri mbu enjiri osobola naawe ogibuulira ng'owaayo simanyi n'okolabo kati nze ebyo byonna bino ebyosaba byannema naye kati ono omusajja gwe nja okutwala mu batamiivu ayimbire eyo kati nno ekya bizinensi kati ekya bizinensi nno bayirawe kyajjamukko oluvannyuma nalina gwe naye gwe singa aliko ku biro bya bassemmambo tuba mostere walinga kati nga nze ndaba bw'aba asobola okusitula kati nze saalowooza nti oba bya mwoyo nnyo bw'aba asobola okukwata ku bano ne bamuwa ssente bw'anaagenda mu batamiivu bali aboonoonyi bonna bajja kulokoka kati obwongo bwange bwadduka eyo kati ye kampeyini awo gyentandika bano baveeko mu bano bajjeko wa nakakana bangobye mu kyaki nga ntwala bantu mugundi awo nga nkyasoma kyeki kyenayogere wababiri nze nsooka obba approachinga nti mujje era sho Bugembe waba mpasa Bugembe alaba bala mulamu yali wasula nga ne era sigenda nko kugamba kino Bugembe ngende wa wasula ne mugamba nyina omuyimbi omulokole tugende wabbala moyo atandika okutukolera show wasula ategeka meeting nga ne Bugembe takimanyi nga ategeka meeting katikati balamu ngajja ne Ibula omuze Ibula nga Ibrahimu nga twogera munange balamu avaawo agenda atuukirira oba I don't know yesho yabo gembe gye mwalaba ku Africana kati waliwo wisdom eyasooka batambulamu babbalamu mutandiko tegeka balamu akola show yabo gembe yasooka ku Africana naye bulire kyewunyisa kati okumanya nze vision yange yali yakubajja mu church kuyimbirako kubawunonefu saagenda wa Bugembe mugamba nti nze nayogana ebbalamu njagala tukole business nze essanyu lyange lyali nti she baddewo era kituukidde kyewali oyagala balamu ng'atuyita katikati ne wasula ng'atugamba kakati wasula sikimaze ekintu kye mwangamba nunu nga nno kiyiseeko emyezi
anti show yawedde teyakoze sakitegese inze ne wasula tula anti twate tukwataga ne wasula naye nga tetuyinaamu mbuno batuwe ku ssente nze ngamba gambye mutategeka bino biki okisigera ekintu ekyo so ekyo simanyi ekivudde kunyumiza kasitoola ako kati naye kati Bryan White ensi ekyuka Kakalaamu Mugembe nali nsoma nga nsoma most equerite nga nze mudduka kubanga ngajja natusaba ebintu simanyi hanjijukidde n'omusajja omulala Sematimba wetugenda eri mu church yatutwalako eyo Sande tusanga ono omukyala bamuyita yenna bosa bannanga esente zikyusa oba yali oba ayimba biki kati Sematimba kolo yajja nayeyama akasawo kumukyere buli Sande ekkanisa yagwa eddalu bakubenga lesawa nga namba ntudde bwenti ngamba mukama bano no bagenda kulya kasawo ka mukyere ekkanisa kati ekinewunyisa Mugembe bonna bakuba mukama ne basaba ne bakola akasa nakayamine katono eya makasawo Sematimba yajja atambula bwatayagala kagattoke kutukala yewe yababalambu ati neyama buli Sande if I'm not mistaken tekali kakawunga kali ka mukyere I think ke ne kanisa yagwa eddalu kati obwongo bwayo ne buŋŋamba kati ekyaki yonna bagenda kafumbanga oba kumbe bonna abali awo basula pasita wangi bali bamakage kati nkulaga ebiro we bikyuka kati Kakalaamu ife abaali badduka Bugembe twawunzika ffe tumugoberera era nze kyenkugambye kyemmanyi abanaakasalamu ne bakamuwa sibyogera nnyo ng'ewala bwali babiri weyampita nze nakola eno wabweru newa ne bangoba mu kyaki ky'abalokole kati wulira ebiro bikyuka Bryan White yagaana okukkiriza nti ebiro bikyuka one ekyasooka we yakola ensobi amala adduka e Dubai bikoze bitya bwe yandize yandireyinzero naye Kakalaamu kankubulira ebintu bino bwe bagambanga nti oyina ekikugoberera weekyekinga kisobola okubaawo laba omusajja ffenna nga tetumanyi nga batulaga nti obulamu bwe bwatereera kumbe yakola ssabo Bryan White nenjija mugamba nabadde ndikodinze kusimba luli neŋŋamba nti Bryan White nkuwa amagezi aga wadde omusango gugenda kuba state versus Bryan White dduka oyogere ne taata w'omwana ne family mubeeko kyemukkaanya ku buwandiiko oba okubazimbira nnyumba kubanga balaga omwana yafudde yagenze fukamira nga kanyamunyo sooka ekyo nimugamba Bryan White kati taata mulage nti nsonyiwa wabadde w'ensobi weegayire va ku ebyo ebyokugamba nti kuba Bryan White n'oba taata w'oyo omwana biyamuvuma ti akasajja kaali kajja kanaku nenkayamba nenkakola ki omusajja afiiriddwa omwana we how do you go chokola nze nkugambye aba bantu abava mu tribe endala batusekerera kanyamunyo yakola ensobi kiyakola eki kusaba mutwala wa mu machako bakita machako koti z'abengulu n'atuula no omanyi nti kanyamunyo yafukamira batugamba nti ali attached ku first family bamulaga video ng'afukamidde kubanga yagamba wesita kikola wefukamira nvaako ki yafukamira kanyamunyo wetwogera ali dda tali wabweru ali wabweru beire tokimanyi ali wabweru Bryan White okulinaana abasiru omanyi waliwo abagagga abalinaanya abasiru abatabawubula alina obuvubuka bumulyamu buli eyandibadde omugezi King Mike ajja kukimawo zakimyewo n'atambula osegedde bonna abamulinaanye Bryan White basiru n'omugagga actually nze abagagga batono nnyo bendaba abasiru nga Bryan White bw'aba mugagga okimanyi nti sipapa nga Bryan White okutegeera sipapa just yakola one mistake ebintu bya sipapa ngabana ye yagaana zo sente yazikuba engabana eyagira ddiirwa eyo n'agaana era sipapa talina musango gwa busi sipapa kyeyali akoze kuba sasi mu bbanga liri
biri General Reiso n'amugamba nti ekiki bulabula era si papa lwaki mukazi we yakkakana ti si papa mukazi we yakola ensobi naddira iPhone n'aziswitchinga on mu byonna bye bajjayo mukazi we n'asigaza iPhone n'atagamba si papa nti ntutte simu laba wagiteeka ku simu bali ne bagitrackinga singa ye simu kuba si papa ali akanyuga bukanyuzi simu sente bali bazikubi kati omukazi ateekako era lwaki omukazi wa si papa bamuteeka ku si papa bantu bakimanyi we bajjayo batinga banoonya essimu bayingira ekikomera bategera kya si papa naye nga bagamba twagala kukwata tebayogera naye nga baagala kukwata ani akutte essimu bagisanga na mukazi wa si papa ng'ataddemu layini kati kyova olaba mukazi wa si papa ye Shamimu biki bamuteeka ku musango otherwise singa Shamira singa simu ebagisanga maka ga si papa bandikuttemu muntu ogwo si papa was a smart guy tamanyi Bryan White newe banavira mukomera wo mukano gwe baliko bagera sibira mu anti si papa yamaze tulaga nti mugagga buli lucha okimanyi nti si papa tanyirira nko nga wanyiridde mukomera omanyi lwaki gendo buze bad black mukomera waliwo otuuka ku level ng'ota ku sente bakukkiriza okwegatta bwira America liisanga tteeka we baba ku ekya Uganda gwani ani bakukkiriza kyovola kati si papa kubanga si papa ku sente ezo diru eyo yandifiridde wabweru bayirawe ku diru ya sente ezo banu byamasasi kati waba wali asobola okwegattako waliwo ebiseera ebyo waliwo omugezi wa CID by then bali tugenza okukola interview newe nida okitidde kati kyenkugamba ne nze ayirengeri bye bayogera kati tuli ku mirambo ebiri kujja Bryan White ebyeddala abantu balinga abeerabidde emirambo giriagi Bryan White guli omusango gwasutonda akuyambye ensi eringa egwerabidde ogwokubiri toyina wonyonyola abantu kati mulwakwate mumanyi omusango gwa Bryan White gwagobezza Onyango bamugobye lwekyo yawadde statement yasoose okukola ku musango gwa Bryan White yali nfu yawaya kando amala okwogera kando omusiru si papa laba wayogera amafuta bisiba Bryan White kyogamba obusiru nti n'Onyango omanyi Onyango yakulya family ya Bobi Wine yasuzaako Onyango over 3 years ng'asoma Nyanzi yamuweererako no si kumwera ye yamuweerera high education people don't know naye omusiru otayamba nko kuba Nyanzi nze nkitegeera nti basiba omwana wa Nyanzi Liz bas kuba omwana wa Nyanzi namuleeta namutwala wa Ssaabazonto nga nze sibalina kumanya nti mwana wa Nyanzi nalamuwala yekalakasa ali Makerere bitya ne mugamba nkuŋŋanyirangayo buli week omwana ogwo we Makerere kati nga naye muleeta kati nkitegeera muleeta taata we Nyanzi era twakolayo gumu ne muga Halizi engeri gy'oli mwana wa Nyanzi kaka ndaba sala bantege oli mwana muwala osegera nga bagamba nti family ino okwenyigira mu byo politics kati oyo muwala wa Nyanzi naturally yabirimu nga ye naye mutabani wa Nyanzi oyo yesimbye mu bwa youth oyo akyalina amalala oyo tumuveeko oyo ajja kutereera oyo muwala oyo mutabani wa Nyanzi amalala gayina kati yerabidde nti abaana be Makere bamulonda lwakwanga kitaawe ye Nyanzi naye amalala mangi omwana wa Nyanzi nze gwempa respect bamuyita Liz ye yagana naye kalakasa n'abakazi ne bamukwata waliwo abakazi bekalakasa ye kalakasa no ngepsoli n'amanyi era bamusiba ne myezi ng'egyo eyo mu basement naye ng'omanyi omwana gwe twogerako yakama mwana no muto kati ye radical kisegera kati tabanko wa busuuti era yesimbyewo ku bwa kansala era yagamba yewe bamu makadi tagenda kwesimbawo ne bagimuwa Makerere simanyi weta oba twala tugende kati Bryan White alina ebirambo egyo Katonda akuyambye twerabidde omulambo ogusoose ogwokubiri guzze Kakalaamudde ebyokwetwala mu mbeera gy'otoli bannayuganda mubiyige nze kankubule Kakalaamudde nze nalaba omuvubuka chicken ng'alaga dollar west n'ataaka option nti abaavu tetumwasamira ng'alaga naye nga ssente zaalaga bikipuli tuziteeka mu vidiyo okimanyi nti omwana atambulira mu bulamu buli feke
nze singa mbadde ye nandikoseza opportunity nga campaign tezinnaggwa neneetereza lwaki zisobola okuggwawo ne batandika okukwata ab'amabina kati campaign nga zigenda mu maaso tebasobola bakwata abalya ne bebalya tebagenda bakwata dinda ziggwe yetereza yakola simanyani eyo sipanga atalaga yatulaze yagambye yetava ku mabina nemba mugamba mutya kati nayanga campaign campaign linda ziggwe olaba basajja basanyizaawo akabira kati tolaba oli yavuma kamiliyoni oli omuvubuka era bannanga abantu b'omukisa kamiliyoni yetannamukwatako nga bamutaddeko empingu waliwo gwe bakuba panki nze nagamba abaana abo nti kamiliyoni asobola obutakkuba abakkuba bwetuli panki batandika omu ku omu kati akabira kaliriddawa kaliriddawa gwe ngamba mbu akabira ambasada wali awo tomulaba akabira basiibanga wali nga bali amayirungi bali live bali ebikoola bebekulu abawolereza bakabi kasita bakwata ku Dr. Jose Kamiliyoni nembagamba oyo bebe mutitizi tali atakubanko ku bebe olaka Kamiliyoni yakubako ku bebe oyo bebe mutitizi kati tugende mu maaso njala tumalize n'ebiripazi ono mangu tulyoke tumalize Bryan White ebyaddala yatta omuntu ekyo kyekyo taina ate obadde kati kiki yali mu kooti naawe ekiriwa kooti n'abakimugambe labano kati ye by the way ag'omuntu bwagamba bamututeruzira mbu bamuzize waka ne balinda abamawulire ne bavaawo bunaabaata omulamuzi n'agamba oyo musiru mumuzzi ne bamuzza naga kusomera omusango gwa first degree murder ogw'okutta omuwala gende ruzira paka ennakukimanyi yageza atambula anti bamukomezaawo nga gwawoggana talabawo kamera omulamuzi n'amutunda bwati namuga kamera teziriwo ssebo kati yogera bulungi bamuziza omulamuzi ng'ali bwati namuga sa kamera teziriwo kati tuula wali bulungi era bweyayimusize bwati omutwe ng'alaba ekooti mulimu omulamuzi abapoliisi ne interpreter namugamba ngambye tuula bulungi wototuula wali ku ntebe tugenda kuyimusa batugamba mbu Bryan White yayimuse n'atuula wali n'atambula ku bino ebigere bya omulamuzi yamugambye yimuka otuule wali kusomera omusango abamawulire tebaliwo katuli aba bano bakuleese no interpreter kati oli katemba ogobadde otaddewo mujjewo yimuka ku mufaliso otuule wali Bryan White nakola bwati bananga Bambi tazze tuula wali samba onkyali live wano omanyi mwogera kakati era Bryan White ag'omuntu wagagamba wetwogerera kati omanyi abamawulire awo waliwo abalya ku ssente batyo byogera yatuuse dde Luzira ng'ayeetambuza The Answer Channel, a solution to every situation.